tekikyamu akakotumagako olukano luno era tulinda ebinaavaamu. Tulabye abamu nga beetawula nnyo ne zi drone mu mbeera okutiisatiisa nnaku ng'olwaliro olw'okulonda amagye mugalaba obwedda geetawula, naye era twagala kwebaza nti this time round nti DPC ne ttiimu ye egezezzaako okukipinga calm up to now. Katusabe nti ne ku tali center gye tugenda okwodda tumaze okubala obululu libeere lya ddembe. Njagala kuwoola bannamukono twongere okukuuma eddembe kubanga kino ekibuga kyaffe, ate era nkubiriza ne baganda bange bwe tubadde mu lwokaano nabo bakubirize abantu baabwe waleme kulabikawo mbeera ya kulwanagana, kubagana, kusikagana bitogi, tubeere ekyokulabirako ekirungi. Mbeera ejja okutukubanga bannamukono okujjako pulezidenti waffe we yali nga azze wano. Njagala kwebaza kiba tekibeerangawo mu byafaayo bya mukono okufuna campaigns ez'eddembe, era twagala kigende mu maaso nti ne pulezidenti nga Kyagulanyi nga azze okunoonya obukulembeze bw'obuwagizi era muleme kubeera mutiyagaasi. Naye njagala kusaba abakuumaddembe naddala abaana abakwatiddwa n'abantu abakulu abali mu makomera nga byekuusa ku kulonda, tusabe nti bateebwe unconditionally kubanga abasinga badde balwanirira rights zaabwe okuba nti baagala balonda abantu be baagala n'eddembe lyabwe ery'obwebange, freedom of association. Tusaba nti gavumenti eriko eno ete abantu abakwatiddwa mu mbeera ey'okunoonya obululu oba okunoonya obukulembeze. Katusabe Mukama Katonda akkirize okusaba kwaffe kutuukirire. Naye njagala n'okwebaza nze Kabanda Robert, ndi Ssenkulu wa National Unity Platform mu Mukono oba giyite Greater Mukono. Mwezijjidde wano nga nze omukwanaganya w'emirimu gy'abammeeya bonna abali mu Buganda era abakiikirira mu lukiiko olukulu olutaba ebibuga bya Uganda, Urban Authorities Association of Uganda. Ndi ambasada w'ebibuga bya Uganda byonna mu East African Community. Mu kkowe eryo era nze flag bearer owa National Unity Platform bwa candidate bwa mayorship Mukono municipality. Twagenda okusaba obuwagizi era tuvuddeyo ekiseera kino okujja okulonda wamu n'obuwagizi bwa bannamukono municipality nga tukkiriza nti Mukama Katonda ali naffe era nga bannamukono badde bakyogera lwatu tibaagala tubaweereze. Badde nkolanga division mayor wa Mukono Central Division era tuweereza ekibuga kino wakati mu bugubi. Bannamukono ne basaba twongereko ate eddaala tugende ku ddaala lya munisipaali. Tutandise campaigns bubaddemu okusoomoozebwa kungi mu ggwanga lyonna ne Mukono okutwaliza awamu,
nenjaga kwebaza Mukama Katonda nti asobozesezza okuzimalako wakati mu kusoomoozebwa ate n'okukuuma obukkakkamu. Tibadde byangu, tuyise mu teargas, mubaddemu embeera y'okugulana n'abakwasi b'amateeka, abakuumaddembe, kubanga ebiseera ebimu baganya okukuuma eddembe, naye ate mu ngeri y'emu era obukulembeze bw'emukono wano ate bwo obufubye okulaba nga tubeera ne peaceful campaigns. Ate ssentebe wa kampeyini za mmeeya addako mwami Kabanda Robert, naye tutunuulidde taani apu oba omuwendo gw'abalonzi ku mulundi guno olaba nga bakendedde nnyo, naye tubadde tugezaako okubuuza abantu lwaki temugenda kulonda, ne bagamba twaggwaamu amaanyi kubanga abantu be tulonda si be balangirira. Kale ekyo kyongedde abantu okubanafuya okwetaba mu kulonda, naye tubadde tubakubiriza nti buno buvunaanyizibwa bwammwe okwerondera abakulembeze bammwe ab'omu bitundu nga bammeeya, bassentebe ba division ne bakansalazi abasobodde okututegeera ne batutegeera, naye nga twagala kwongera kukubiriza akakiiko ka byakulonda ne gavumenti okulaba nti ate baddamu ne bassawo civic education okusomesa abantu baffe kiki kye bafiirwa nga tebeerondedde bakulembeze, ate n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti kalumirirwa eggwanga lyaffe n'abantu baffe, ekyo kye baba basazeewo kye baba balangirira kuba kye kibeera ku mitima gy'abantu oba egy'abalonzi.